Yes, Fadi TV ujimbanitiza kadi kano mwena bagifollowing nenkwebaza gwe ya subscribing ati wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing nonyigane kade ensonga za Joram yatiddwa mu accident yafiire mu accident zikutte wansi ne waggulu. Uganda Police kakasiza nti ekutte alien skin ku nsonga z'okuba nti balumbye eddwaliro ne bakuba abasawo ne bakakana nga balumiza abasawo abamu balina bubi nnyo okuli ne security guard akuma ku ddwaliro ly'Ensambya bamukube bubi nnyo. Gwolengerawo ye Joram yafiide mu accident. Ono yafunye akabenje n'addusibwa mu ddwaliro ly'Ensambya. Abasawo tebasobodde kubanga bamutaasa wabula abafangoni oba abafangona nga bwe beeyita abafangoni forest balumbye eddwaliro ly'Ensambya era abasawo babatuusizzaako obuzibu obw'amaanyi. Bano baakubye abasawo mu nkuba eri enkambwe okuzama olw'ensonga nti n'abasawo abamu bali mu kkoma era abamu bafunye ebisago eby'amaanyi. Asikaali w'oku geeti bamukubye oluvannyuma lw'okwagala okuba nti yabadde abalemesa okuba nga bayingira okuleetinga commotion munda n'okuleetinga akavuyo. Bano bakoze ki? Bamutusizaako obulabe. Poliisi egamba nti kikwasiza alien skin nsonga y'abo abasawo abaakubiddwa abakubiddwa okunti nno kubanga ebanga kutwalira mateeka mu ngalo. Poliisi emwine essaawa zino era nga munnange Luko Owesigiri avudde n'akonfaminga n'agamba nti bamulina era ali mu mikono gyabwe. Jjukira abantu bangi bavuze nga babeerawo nga bakola ensasage yoza mujjukira Sipapa yalina n'emmundu naye ssaawa zino bukyanga atwalibwa nga mu kkomera takomezebwangawo era temwewunyanga ne alien skin atwaliddwa mu kkomera n'atateebwa. Ebiseera ebisinga bwe bakukwatiza kati nga bana bakola ensasage oluusi kiba kizibu okukujja mu kkomera. Patrick Mulwana yakwatiddwa da poliisi oluvannyuma lw'okuba nti nno bakoze eki? Balumbye medical staff eyansambya hospital. Uganda Police confirms ku social media handles zaayo. Stay on YouTube platform atosikalenga on following bagita Fadi TV yuji. Abafangona oba abafangoni forest batanso okubanga beeralikira nti alien skin ayinza obotateebwa, ayinza okutwalibwa mpolampola mpaka mu kkomera eddene oba ekigo oba wuwa bwe batyo mpolampola mpaka n'atateebwa. Abafangona oba abafangoni forest batiddemu olw'ensonga nti nekyatuuka ku Sipapa bwe bityo byatandika. Sipapa naye yakolanga obuvuyovuyo olw'okuba nti yali yafuna emmundu ng'alumba abantu n'akuba amasasi mu bbanga. Bagamba katukusibe tukukooye okukolanga obuvuyovuyo bamusiba Sipapa mpaka nakati akyaliyo. Joram yoyo eyafiidde mu accident jjukira nabagambe nti bw'otwala omulwaddeyo ow'omusawo tosuubira nti omusawo yalina obuyinza ku bulamu bw'omuntu just yaba akola gugwe. Abasawo nabo bamala gakola Katonda n'ayambira eyo omuntu wonaakola ki nawona. Tosuubira nti gyatwalayo omuntu nga mulwadde ng'oli sure nti agenda kuwona. Wano ku nsi fenafena tutambulira ku siteeke, bizinesi zitambulira mu siteeke, buli kimu kitambulira ku siteeke. Obulamu kuno ku nsi tutambulira ku siteeke, bonna butambulira mu matigga. Babanga bana basibazaala bw'osibazaala oba oli kumati kugamba oba osuubira outcomes bbiri okuluzinga n'okuwiininga. Kati yensi era oba otuteyo omuntu mu ddwaliro olina okuba ne outcomes bbiri, oba oyagala oba toyagala, okuwona oba okufa. Era ejja yonna oba olina okuba ng'ogikola ki? Ogisuubira. Kazibeere bizinesi oba ogitandikawo oba olina okugisuubiramu outcomes bbiri, okukwatayo oba okugaana. Kyokka mbagamba nti muno mu nsi tutambulira mu matigga n'obulamu. Kimanyi nti essaawa n'obulamu buggwawo oba busaanawo, osobola okufa oba okusigala ng'oli mulamu. Kati ebyo nno olina okuba ng'obirina mu mind zo muno mu nsi mwe tuwangaalira. Eyo bagita Fadi TV. Abafangona alien skin ayinza okusanga okusomozebwa okw'amaanyi okumuta kubanga ekikolwa kye baakoze. Bano basajja be bayinza okuba balumbye eddwaliro naye teyabitegeddeko, naye poliisi egamba nedda, jangu bano bantu bo. Tulinze tulabe poliisi egenda kakasa ki ku nsonga zino, enaamuta oba ogenda kumwongerayo kubanga ebyonooneka bayinza okumuggulako omusango gw'obutemu. Kusaana abasajja be bayinza okukwatayo na guruupu nga bwe bagenze ne balumba eddwaliro ly'Ensambya. Tebigenda kubatambulira bulungi.
mwongera kubanga mugifowenga nenga kitalo nnyo kya Joram bw'atyo bwe yafudde kitalo nnyo. Rest in peace Joram. Bagitafa ADTV Saudi Arabia, Qatar, Canada, Oman bagamba nti mubali nnyo kubanga munfowenga bali Uganda Kampala mubaye bulungi.